Ebyokwerinda bibadde ggulugulu ku kkooti y'Omulamuzi Nakawa nga abasajja 19 kwabo abasiraamu abavunaanibwa okutemula bamaseeka baleetebwa mu kkooti. Abantu bano nga kuliko n'omukyala Aisha Nakasibante baleeteddwa emmotoka y'amakomera okwerennemba n'emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Jatiko Thomas lutegeezezza omulamuzi wa kkooti Nakawa Christine Nantege nga bwe balina obujulizi obumala okuluma abantu bano nti ddala beenyigira mu bikolwa eby'okusekeeterera eggwanga okuva mu 2013 okutuusa mu 2015 okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Probably skipping putting the horse before the cart. However, be that as it may, Your Worship, the inquiries and investigations are complete in this case as we intimated last time, and we are ready with the committal papers, and we are humbly praying that all the accused persons be committed, stand trial before the High Court at the next convenient session. Okusinziira ku bujulizi obuliwo bano basisinkananga ne Dr. Agre Kiyinja abeera mu Australia n'abawaayo ensimbi wamu n'ebiragiro okutabulatabula ebyokwerinda by'eggwanga. Olw'okuba omusango guno gwa naggomola, omulamuzi Nantege alagidde bano batwalibwe mu kkooti enkulu kubanga yalina obuyinza okuwulira emisango gy'ekikanga kino. Wabula pulida w'abantu bano Twaha Mayanja agamba nti kyennyamiza okuba nga abantu bano bamaze emyaka nga bawerennemba n'omusango gw'okutta bamaseeka ng'obujulizi obuliwo tebumala nga guno gavumenti eyanguye okubukuŋŋaanya. Bamaze emyaka 2 nga tebafunanga tebabavunaana omusango gwa treason. Babavunaana kutta bamaseeka, babavunaana crimes against humanity, kusaanyawo byalo, kola terrorism w'ebityo. Kati ebyo bimaze okubula obujulizi buganya okulabika obwebyo ne basawo te treason. Nze ndowooza treason musango munene nnyo ogukwata ku security y'eggwanga era singa gwalinga ddala mutuufu gyeguli bandibadde gwe batandikirako. Oluvannyuma baziddwayo ku alimanda e Luzira gye bagenda okugiba batwalibwe mu kkooti enkulu okuvunaanibwa. Kingdom TV amalindirire Basirika Saro ne Ekakolonal. This is Kingdom TV.